Ne bannaye eno Uganda mwe tuli. Kakati akatambiko olabaako omukazi yaleeta awusigalo ewaka. Ne awusigalo gwe yaleeta asiba mu baloga asiba mu basamize. Bw'amugamba muŋŋendako ko mu kyalo okulaba ku bakadde bange kumbe yaba agenzeeko mu basawo Baganda. Kakati era agambye kakebereko mu bintu by'omwana ono alabe biki byabeera nabyo biki byatambula nabyo biki byabeera nabyo mu nsawo. Ebyo byasanzeemu. Asanzeemu eddagala erya buli kika. Asanzeemu eddagala ly'obuwunga. Asanzeemu eddagala essibire mu buveera. Ekisinza omujja enviiri ku mutwe nti awusigalo ayina akapapula keyawandiika amannya ag'abantu bagenda okuloga. Mu abo abantu bagenda okuloga mwe muli ne bba wa boosi we. Mulimu asanzeemu sitookisi ya bbaawe. Ng'awusigalo ayagala kuloga bbaawe amweddize. Okyegera ekintu ekyo. Awusigalo agenda kubasaba Baganda ayina abantu baloga. Ne mu lisiti y'abantu abali ku lisiti kapapulako omukazi oyo kolaba akutte asanzeeko erinnya lya bbaawe ne sitookisi ya bbaawe mu kasawo ako. Ng'ayagala bba wa boosi we amweddize afuuke bbaawe. Ndowooza ono omukyala bamugobe. Naye bannange Uganda eno oseka bw'okaaba. Sooka olabe eddagala obungi bwalyo. Kyokka awusigalo bw'amugamba nti amanti ŋŋendako ko mu kyalo okulaba ku bakadde buli wiiki. Agenda mu kyalo okulaba ku bazadde be buli wiiki. Naye akakasawo baleeta kata Katonda agambe kakeberemu kalabe biki ono omwana byatambula nabyo. Ebyo byasanzeemu. Uganda awo weetuuse. Awo weetuuse. Kazonko tuseeko akatambi kano naawe okerabireko. Vidiyo gimpereka like. Abakozesa abakozi bw'oba okyalina amaanyi weekolera emirimu gyo. Nkomayo waka ng'enju ewunya eddagala bw'omubuuza nti kiki simanyi emmere esiridde simanyi essaniko ligudde mu kyoto. Naye bino ebintu bya mukozi mulimu n'amannya g'abantu. Laba amadagala laba kino bakisibisa nkoba. Buli nkomerero ya mwezi abadde agenda ewaabwe n'amalayo ennaku 2. Laba gano bamayinja ndaba ng'amagumba. Luno lubugo, zino nkoba, laba ebiyirizi. Laba amadagala, laba bye tukoze. Bannange, tukozesa baki bano? Mulimu obupapula, mannya kabba mutima. Ekyewuunyisa mulimu na mannya ga Ssenkulu. Mulimu mannya ga Ssenkulu. Nannyini nnyumba eno. Alina kuba wange afuusa, alina kuba wange. Endagiriro. Laba obupapula bw'endagiriro. Laba, buno bwonna bupapula. Baana mmwe tukozesa baki bano? Yaŋŋamba wa luzaalo lumu alina emyaka 2. Era ne bw'omulaba mwana muto. Baddiya mwekolera emirimu gyammwe. Kati nno nze mawube waabwe n'ekisenge kyange ndeka kiggule. Mu kabbaaga muno mwennyini mulimu sitookisi z'omwami. Okibulira bannange. N'obabuuza sitookisi z'omusajja ziri ludda wa? Tetumanyi, nete tetumanyi. Ziizino mulimu n'akasente. Bannange. Ebigambo manya alina kuziwanga nze. Manya ono alina okugenda. Manya bannange mwekolera emirimu baddiya bamaada. Nze lwakuba nze sirogwa. Oba tusula n'abaani mu nnyumba. Inno omukazi oyo agamba mbu ekisinga okumujja enviiri ku mutwe omwana ono yamugamba mu mwana muto. Yamugamba alina emyaka 2. Naye ebintu byasanze mu nsawo y'omwana ow'emyaka 2 bimujja enviiri ku mutwe. Alina amadagala akyalo tobala. Kyokka ne sitookisi ya bbaawe agisanze mu kasawo k'omwana akabeeramu eddogo. Agisanzeemu sitookisi ya bbaawe. Awusigalo ayagala kulivula mukama we yeddiza omusajja. Akooye okuba nti awusigalo yakoowa okuba nti gwe bafumbisa emmere kati ayagala ye abaafumbisa. Okitegeera ekifo ky'okunoonya ku bavubuka bamukowa naye ayagala kuloga bba wa mukama we gw'aba yeddiza. Ne bannange Uganda eno. Eno Uganda maama ate munaye tewali kitasoboka. Mubirabanga eby'omuzanyo ne munange ate kisoboloka asobola omulivula. Omusajja natuuka ekiseera nga takyalaba mukazi we nga mulabanga kisasalala. Muzanya n'okuzanya. Lwakuba n'omukazi naye alina statement gy'akozemu naye si mwangu ye talogwa.
Ye statement agikoze ndoza mumuwulidde bulungi nnyo abalabya ka video ako agambye talogwa era usigalo byaliko yeerimba usigala ina listi y'amannya g'abantu galoga mukama katonda mwana myaka 2 n'otambula ku basawo kumpi okubamalayo obumazi mudde eri katonda bannange mudde eri katonda mudde eri Allah omusiraamu dde eri Allah omulokoledde eri katonda musabe mukama katonda ajja kuwa omusajja lwaki ologa bwa mukama awo ani yagamba nti omusajja bamuloga omusajja tebamuloga kwagala pannange kiri Uganda ausigalo muzibu muzibu oye ausigalo gwoleeta nakufukira akayinja mu ngatto yo ausigalo gwoleeta nakufukira akayinja mu ngatto ze ndabye liri eddagala so kwera byobungi bwalyo gwe lirabe ayina eddagala ly'obuwunga kati eddagala ly'obuwunga ndowooza bamugamba asooditeekanga mu kyayi asooditeekanga mu mmere gy'afumba jjukira yafumbira abo bakama be kati lye balidde tobala olaba amaka kukyankala n'olaba amaka kutabuka nogandi banne fe abantu abadde baagala nakyo ekitutabula ekitukyankalanya ffe abantu abadde bakwatagana okuva omwana ono bwe yajja ebintu bikyankalanye sente zibula tobitegeera kumba usigala ali mabega aseesa mu kyoto aseesa buseesa mu kyoto oveeri oba n'obusungu buli lwotunula ku mukazi wo naye buli wakutunulira aba n'obusungu kumba usigala ali eri abakaine kaabalaba agamba mulina okwawuka nabbulaaza wano nina osigalawo olaba osigala okukola nsobi ng'oli mukazi nolaba osigala onaakola ensobi omwami n'omugamba naye omwana onaakola bwati ne bwati omwami ng'akugamba muveeko mwana muto naawe omwana mwesonyiwe pannange nze kimpeddeko ayina amadagala nga 100 oyo asobola obbatabulira amaka naye ng'amaka gatabukira ku ddagala naye lwakuba abakazi b'ennaku zino nawo si bangu omukazi agambye nze tosobola kundoga bulaaza nze sirogwa agambye yetalogwa genda okole eddogo lyo genda okole biki yetalogwa bawusigalo bemuleete waka omugjeyo mu byalo omuleese waka olusoli muntu mulungi omanyi ne bawusigalo nabo si bangu bawusigalo si bangu ne baboosi si bangu baboosi si bangu naye ne bawusigalo nabo muganda wange balalamu bawusigalo balalamu boyi tukkirize tugaane balalamu oleeta wusigalo muganda wange nakufuukira akagogolo nakufuukira kye baawalula boyi nakulivula nakutwalira omusajja n'atwala ennyumba yo nodda mu kyalo nodda mu muzigo ennyumba gye wakeera ku makya n'ozimba n'ebbaawo ng'ogireseemu awusigalo gwe wajja mu kyalo ebyo bisoboka ebintu bituukawo nnyo bulijjo so byebyo bannange twegendereza abantu bwe muba musobola emirimu gyamwe mugyekolere atasobola kukola mirimu kale leeta bawusigalo nga bano banaabalogaaloga mujja kutegeera si Michael Gunn YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate musubscribinga mwebale kuba nti ate mugoberera gwe wenna atawanyizibwa endwadde ez'ekika atawanyizibwa buli buzibu bwonna bwona omanyi nti olina ebintu ebikulumaaluma olina ebintu byotategeera bizinesi zikyankalana kugamba obulamu nga buli awo tebwetegeera Sheikh Karim Mukisa wali okuba nti ate akulombereddwa obufumbo buganye awo bawusigala abakulogaaloga bw'ogende wa Sheikh Karim n'akulombereddwa teri ddogo lijja kukwata munoonyeeko olina guwawola ssente zo n'agaana okuzikuwa oyagala kutambula biganye Sheikh Karim ye ansa mwekwateko akulombereddwa ono akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran ono si musawo muganda ono Sheikh alomba dduwa n'otereeza buli kizibu kyonna ekibadde kikutawaanya so munoonyeeko mukubire ku nnamba z'essimu z'olabaawo asobola okuba nti atereeza obulamu bwo mbaagala nnyo bannange mubeere bulungi mweraba
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Mukisa Kale. Subhanallah, ono alumbeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno, mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebujuuku lw'Emityana ye Haji Mukisa Kale. Salamu alaikum.